Abalungi mugamba mutya, mwasuze mutya, musiibye mutya, kyekitambula kiki ekiri eyo. Abasobodde okugenda kacaaki mukuliko eyo, abatannaba kutuuka tubaagaliza okutambula okulungi, abaabaddeyo eggulo abasevensidde mukulikire eyo ddala, abayisiraamu abaliyo olwokutaano mukuliko eyo, n'abali mu nteekateeka ezigenda ossaba ekawungeezi bannaaye katubaagaliza ebirungi ebyereere. Abafunye ebizibu tuli wamu nammwe mu nnaku, abafunye ebirungi tubasanyukirako munnange. N'abafiiriddwa Mukama ayongere okubagumya. Mukuliko ababadde mu bivvulu n'abasobodde okuzzayo abaana mu masomero BIBA nabo tubeebaza. Ate mmwe baana mmwe mwana musome, kuba eno omwana ebintu si byangu, musome. Abazadde beerekereza obusente bwabwe. Yanibadde yenyweramu ecupa ye eya bbiya, yanibadde yegiramuko wano kudda Next Lodge n'asanyuka ne bamunyigamu kamasaaki, n'anywamu ecupa ye eya bbiya, n'alyamu ku kyennyanja kakoko n'okwefunirayo kiimaama ekirala. Naye omuzadde aba yeerekereza n'akuwa akasente, mwana gwe mwana soma, future eri mu maaso. Bino bagamba nti ndaba oli alina ssente teyasoma muganda wange, bajja kubba. Naye soma ng'omwana ali eyo, bakyali bange abawala n'abalenzi, mwana musome, tebababuzaabuza mwe bakyalimu abawala. Mubeereeko, ekalamu terimba. So kati munnaaye byebyo, naye nga BIBA ogamba otya? Tubulanganye kiri kitya wankyawa? Si kukyawa, bizibuzibu. Naye kase kirungi kwe ndi ku boodi yamu nakomyewo, just nyumbaddenyiramu ebintagazatagaza. Siyinza kugoba. Naye nga temwerabira tukoledde kudda Next Lodge wano Erungujja ku kisiisira, kamasaji kabeerawo, kabiya kabeerawo, omupiira bagulaga, ayagala gwe okukiringa, kamasaji byonna bibeerawo. Ekimere ekirungi ekikwafu kibeerawo, ne live band ebeerawo nno munnange. Ekisira bakitereezaamu kati kyamaanyi. Balina n'egundi ne campus night mu abakampasi abaagala okukiringa. Eyo yaddi eyo kuba nina bakampasi mikwano gyange bangi. Lubeera lwa kusatu, lwa kutaano. N'abakampasi bangi ku Buganda Royal, Makerere. Lwa kutaano. Bangi tulina obatemyako bajja. Togana kuddeyo n'oleeta emmotoka ne bajooza, ne piki n'eggaali gireete wadde wirubaalo nayo gireete. Eba ekyaliwo kingi byonna babyoza. Nawe n'oba oyagala kukooza ab'eggaali muzireke tusigale tutandikire ku piki n'emmotoka. BIBA naye nga bigenda bitya? Tuyinayo konsati yaffe bannaaye. BIBA sooka otubuulire konsati. Abantu basuubire ki? Abaluli baafikka. Nze gwe mulaba ndi mugole, kyovula nzigadde nawo. Oli mugole? Njagala nzigulewo ku lunaku lwa show lwennyini ng'ate ekintu kyonna masavu. Tweteekerateeka ennaku z'omwezi 22 Novemba. Egenda kubeera public holiday mu Lubaga yonna. Tugenda kubeera mu akasaale mu Owooma concert. Asale mu Owooma concert, abantu basuubire ki? Tavern Woods e Kabuusu, wetugenda okubeera n'ekivulu ekyo. Abantu nga tebanaba kibasuubira. Abantu bo bakimanye nti endongo yeeyongeddeko. Okuva wali we twali kutuga kati ebbanga liba litambudde mwaka mulamba. Tweteeseteese bulungi nnyo. Tugenda kuba live band. Tuli tekyali live band, tugenda kuba live band. Twongeddeko ba performers abala bangi. Naye kenyininyini ng'omuntu nyongeddeko ennyimba nnyingi. Not only that, naye n'ekisumuluzo kya show title ya show ogiwulira akasaale mu Owooma. Olimba baluyita Owooma n'akasaale. Zigenda kubbinkana ensinkana esoose ya Hajaruna Mbiru ne BIBA Uganda bukyanga mwaka guno gutandika. Bali simusinkana ogenda okuba ogusooso musinkana guno omwaka ku stage emu. Onaawulira evvumbe ekinabeera naye waabyana ayina ng'endi waabyana. Okuyingira ekigenda kuba kyammeka na kyammeka? Tuyingirira mu mitwalo 2 VIP, table mitwalo 2, emitwalo 5 n'akakadde. Yaman. Ye BIBA Uganda bane tubeereyo tumuwagire ebyana abireesa ati kudde trailer namba. Bigenda kuba walinga biba. Mulimu ebyana ebiva overseas. Waliwo n'ebyana ebigenda okuva ebweru eyo ebisama. Ebigenda okuva nga bijja mu kasaale mu Owooma concert. Oh my God. BIBA tulina ebintu ebisinza okukola amawulire wiiki eno. Tugenda sooka n'emboozi ya mwana muwala Gloria Bugi. Omwana oyo ndozi aliko TikTok naye n'okuyimba kati ayimba.
yavuddeyo n'ata obutambi buli bumanga. Yegasse kubatuwadde ne Bieber omwana oyo kimulekawa kubanga ayinza gwe kisookola ddala oli muyimbi kuba naye ayimba tuyinza okugamba ayagala sympathy mu bantu, ayagala abantu bamuwe audience emuwe tensioni. Kimuleka luddawa kimulekawa abantu music gwayagala okuyisizaawo nga balina kyayagala okuyisaawo banaakiwa amatu banaakiwa obudde banaakiwuliriza. Kati Gloria Boge well sijja gamba mbuki naye Gloria Boge nawulirawo ku music w'omukadde obuyimba bwasooka buyimba bwali bulungi nga ne bwaba tatuwadde kigambo music abadde yajja tambula eka kubadde ekigambo ekyo tosobola kisuubira mbu bw'onaakituwa oli ku 100% kijja kukolera oba kijja kutoolako kozi abantu baliwo kulaba kusunga kwegomba ne bakuleka awo oba oweddeyo era kariya kisobola ogiziika wabula bo ababeera bafunye mbe babeera balabye obutambi naye gwe ng'omuntu kizibu nnyo omuntu okulaba n'akumalayo aye n'asigala ng'akyegomba okuddamu okulaba ate ekisaawa zino bw'okera n'ojja wano ku live nga weeyambudde kizibu nnyo nze okuddamu okwegomba okuddamu okulaba oba oweddeyo kati mba ngenda kulaba ki byonna biweddeyo n'omusajja abadde agamba nti oba nkikwanemu baneka nkiwemu akanyonyi k'e Dubai oba baneka nkitwale ku pikiniki waagwane bikimama bitya agamba kiwedde ne bw'aba alinga yeerabidde ka vidiyo wedde aba akayina kati bw'ogwa kuba n'abaana abali akakoola ate yasobola n'okugenda mu biddako naga kati kanneegatte naye nga tuliko kannejjajjagaziyambe abaana bamanyi naye bakubwa yama naye nga ku saidi ya kariya tonotono nze mba ndaba ng'ogiziise oli mwannyinaze sinza kutirira sinza kutagamba nsobi naye nga ku saidi ya kariya oba ogiziise kaputi balina sinali yegamba nti sinze yabutaddemu ate simu babadde bagibba ffe tetwagala mmanya kikulu nti wabutadde ffe tetwagala mmanya bwavuddewa tetwagala mmanya ani yabukutte ani yabutadde kasita bubeera nga buteerebbwa buba bukoze eki kiba kiwedde muganda buba bubwo yamaani emyaka gye egy'omu maaso ogiraba luddawa sinze mutonzi era ekyo ekibuuzo tosobola kibuuza muntu bw'okibuuza omuntu aba agenda kulimba bulimbi yamaani omutonzi yakola ki yasalawo omutonzi waffe taginyikidde ddala future ye ya music mu maaso kiri gambye nti kariya ekyo nkimaze kaputi aba aginyise naye omuntu aba ne katonda we katonda takuwa lunaku lumu lwokanaga nti omwana wange muwade lumu kati alidda kuze katonda asigala akuwa chances abantu bakoze ebibi bingi byolowooza nti nno ono asaana kufa gwe ng'omuntu n'ogamba kati ono kino kyakoze asaana kalabba katonda n'amulekawo ate katonda n'asigala ng'amubulesinga abantu bakoze ebintu bingi abantu basse bannaabwe abantu batuze bannaabwe abantu basabidde bannaabwe essaala embi abakyala battira abaana mu leeba abakyala battira abaana n'abasula kasasiro n'ogamba katonda amusudde kasasiro bwe mba nze katonda n'alikoze eki nange n'alimusse oba n'alimusudde kasasiro oba n'agwa eddalu nolaba nga ate alinnya ennyonyi n'agenda ne mu Amerika so kati Bieber katonda yamanyi future ya Gloria Bogi sinze sobola gidiscussinga family ya Gloria yo kigirekawa family etya family mama taata abazzukulu bajjwa abasenga bamulamu baani kyebaleka luddawo olw'okuba omwana waabwe yatadde akatambi ako of course tesobola basanyusa nedda kiswaza yaman kiswaza kyakuswalira tosobola kyenyumirizaamu kobeeraani kobeere nga gwe maama we kobeere nga gwe sisita we obeera just obadde best friend owulira nga kibulamu newaba boyfriend osobola either omukyawa oba boyfriend baluwaawo okukyawa abasajja tuluwaawo mukazi wo abasajja tugumiikiriza ebintu by'abakyala baffe bingi
mukyala wo ne bwakola ki ogamba nene dda ye baby mama ate during tough times bwe zityo mukyala abeera yeetaaga nnyo bbaawo kubanga mukamfatinga tofaayo I know you don't like this I know yeah man so far abasajja tuliwo ogumira kibooko z'abakyala kati Biba Gloria aveeyo yeetondere audience kitegeeza eki obutambi busaamukuke naffe kyetwagala okumanya yeetonde oba bireke ekyo ekintu kye bayita obutambi muganda wange ekyo kaba kawedde mudda ne bwoba ofa otya ne bwe weetonda tekijjayo buki ne bw'okaaba nti sinze nabutadde tekijjayo butambi ne bw'oyazina ne ogenda ewa sheekaani tekijjayo butambi kyenyinza okulaba kiyinza okugamba abawagizi ba Damex Media ne Gloria Bogi nti tukakane akasiriikiriro kayitewo tulaba ate ekiddako oba ata music mulala oba ava mu music n'agenda mu birala naye ng'ekyo kyo kyakoze ki kyawedde yaman naye nga nze bannange njagala okumaliriza nga mbagamba bannaaye omukyala oba omulenzi ate obutambi obwo ekintu ekyo ky'oba okoze kiba kibi ate abawala be basinze okubuta bannange leero kata ng'olabanga ebyokusaaga naye n'omwana gw'olizaala liddawo n'akalaba ne w'oliba olina ekifo eky'obuvunaanyizibwa ky'oyagala okugendamu oba okwesimbawo oba woofiisi ng'eyo ekifo kyonna eky'obuvunaanyizibwa oba ewantu wonna w'obuvunaanyizibwa abantu bajja kugeya Biba teri kirumanga kuyita wano baga oyo nno yate akatambi kali baba omwana yali yabala ekitegeere ekintu ekyo kiruma nnyo nga tebakunyumyako kirungi kiyinza obutakuluma naye omwana wo kuba kati gwe maama oyinza otuukanoga muneyi mwana wange nabigumira naye abaana maama wooli oyo gwe mulaba ye taata wooli yakola kino n'ekino abaana bibaluma kati gwe muwala gwe Gloria munnange golabanga ebintu ebyokusaaga naye munnaaye toddamu kikola ekintu ekyo kyewakoze kibi nnyo ekisooka kigenda kwononera kaliya ye ya music gw'obadde oweereza akayimba oba obadde oyimba ku mukwano nga ogamba ono yeeyambula ono yatuweereza obutambi tolina kyaŋŋamba nga asikulolinga ng'abuuka okitegeera nnyimba ki okuggyako tusitamira obusitamizi ye agenda kwambala atya kuseegi biki byagenda opufominga era agenda kuleeta bamalaaya be kale nga gwe oluusi n'ekintu ky'ogenda obbaguza kintu kirungi nnyo ne oba okedde ng'era okoze bizinesi oli agiyisaamu amaaso sigenda wooyo omwana wange singa akunamira abaana bange singa yeeyambulira abaana bange kati kuba akafaananyi nga gwe senga wooyo omwana kangeze mu famire yammwe mulimu agenda okufumbirwa oyo omuntu anaakuwa tensioni abulirira biki ng'asiba wano yeeyambula obwamalayo obumuli kale so n'owulira ebigambo ng'ebyo kati muwala gwali eyo naawe ateekateeka okikola ofune likes muganda wange keera ku makya bintu bingi nnyo ffe tusobola okuwa ne tujja tubaawo ku magezi ebintu byosobola okuwa abantu ne bakumanya ate ne bakwagala ffe tubimanyi era tusobola obulira nti genda okole kino muwa amagezi amagezi genda okoleko ku bulungi bwansi gendako ebyo mu ggeto okitegeere keera oyonje ekkubo jabira genda olambule ku balwadde no nze ujja simuwa bwi magezi genda olambule ku balwadde mu malwaliro eyo oba naffe ajja atwokyeyo ku ssente jangu naffe otwokyeyo tukuwolereza tufuuke balooya bo genda kwata ku bantu abakwetolodde gino emiti emiti egisituka talent okitegeere talent is very complicated mu America eyo abayimbi abasinga tebeemalirira bw'abaawo scenario ng'egudde ku artist kati ng'eya Gloria Bogi muyimbi mu America kyakola ye ne management ye what they do bakwata ba PR abali nice abali professional ne baba hiringa ne boogerera brand okuleka nga tegwa ne bateekawo n'ekiboozi nti oba wano yali ayambala ng'agenda kwambala nga bafulumiza oluyimba olupya n'abeera excited mukwano gwe n'amukwata obutambi n'abuta nga tagenderedde nga ne bateekawo emboozi public gyesobola okubayinga abantu babikolanga teyagenderedde Gloria Bogi ye muwala ava mu famire ennungi gamba ne bacreatingawo scenario ekkirizisa audience
nenga siye Gloria Boogie kuvayo kweyogerera ye bwavayo neyeyogerera nti banaye bikyazze bwekinabe kiti bagamba olimba busigwa alina okweyogerera but bobeerawo zi companies ezaba PR ezaba lawyers abali professional bavayo ne bakola ekintu so Gloria Boogie tunoonyeeko nze bampita Biba UG ono bamuyita Search president we Masaka tunoonyeeko tujja kuzimbira brand yeddewo eyimirire bulungi nnyo walemera kuba wagidawutinga awo gu magezi nga muwadde gabuwa naye nga munnaye ffe tuwongera okugumya nti munnaye guma enywera yeekola ki yerima oba wabadde nga wabutadde mu butanwa nga wabadde ogezesa kyewajjeyo wakirabye naye ekirungi ekirimu ebyo byonna okufunamu kyakola ki kyakuyiga ffe tetwagala kumalamu maanyi ffe twagala music agende mu maaso naye si enkola gye batambuzamu music wano ku TikTok byo osobola obikola naye munnaye ebintu bigenda wala byebyo Gloria Boogie munnaye yamaze n'abikola naye nga tetugenda naye nga walabyete ebintu bye nga ggwe kale ng'omusajja baaba kuba ekyo nakyo osobola okyogerako seeki wadde yakoze kibi naye tusiimeko nalabye muntu n'okwata n'osooka n'owanika okuguloti mu bbanga neweteekayo oluganokomba nako yakombyeyo ako nga saakalabe oli mukazi mmekete yakoze atya yakiikiridde abakazi bonna yakoze bw'ati n'amala n'akombako n'abanga tesitinga enva seeki akantu ako kampeereze omukazi oyo w'amaanyi nnyo akampeereze seeki nkagula naye nga ate nengo bayireyo n'okwambala yambalamu bubi kwaliwo n'ebifaananyi awo ebifuluma naye waggwanga ki Gloria Boogie mwana wa wano wa Buganda oba si wa mu Buganda muno afulumamu ayinza okuba wa ate wa munodanyeyo agamba bina boy naate oyinza okwesiŋŋaana waliwo n'abawala abamu nga bakozesa zino empeke afunemu ku bbina afunemu ku bbeere erya Gloria yali akaliri nakyo erya Gulo baby Gulo n'akawato kano kenalabyemu kayinza okuba kapange bupanzi n'akawato abaana babuyina seeki abawala bannayuganda bayina figures entuufu oba kuba mu kijiimu no nedda abaana mwebali tribe mweziri wano mu Uganda nga bayina kye bayita ka 8 ako akamalayo abaana mwebali lwakuba olumu tubalaba bambadde binene naye bw'aba yaggyeko bulungi nga Gulo bwe yakoze ate olabye ddala Gulo n'okeera ku makya n'okola bizinensi nga balance oba bajja kunyumenya yerabye ne balance basulawo tumuveeko oba n'okeera n'omutwalako Katonda yamuwa mwana muwala oli w'amaanyi fata kutya gwe tutya naye nga munnaye Biba tetugenda sukkawo wano amannya asigadde Uncle Seeki president we Masaka City tusuubire concert mwezi gwa kumeka 11 Novemba akasale muwoma concert bane mujje tutiribiise bane mujje tunyenye mujje tuwoomerwe Hajaruna ayungudde Biba UG ayungudde ensisinkano onagiwulira twegweko bannaaye one love bane tujje tuwagire omwana oweeka bagamba namma ababa bebbali basooke balye naye nedda soka wa mu nnyumba tugendeyo tumuwagire Biba waffe ate abayimbi banyi nnyo nga byali bikaluba nga sinakufuna nga bikaluba nga nsula kutebuke naye kati ndyane omwana nsusiza kyebubo ono wange bebi wagomogogo nze kirabika nakuzibwa namululu mujje nga 22 Novemba akasale muwoma Novemba 22 Novemba akasale muwoma Novemba tavani wudu zimbalinze temunimba tubalinze bannaaye nze ne Seeki ya Donose mujje tubakuba endongo efumitanga akasale mujje tubakuba endongo ewomanga sukaali 22 Novemba kabomu